obadde okimanyi nti obusiraamu bulina ebizibu bibiri, ng'ekizibu ekisooka nti abasiraamu bannyini bo tebamanyi butuufu bw'ensonga, tebamanyi na bufu bw'ensonga. Omuntu omutuufu oteekwa okubeera ng'omanyi ekituufu n'ekifu. Tewaliyo musajja wa traffic akwata mu motoka nga tasobola kuwa comment ku motoka erina ebisanyizo ebirungi. Era bwakuyimiriza bw'ati n'oyimirira ng'abuuza olina driving permit, ng'ofulumya driving permit ng'akuwa tick. Atunuulira class ng'agamba class B is very good. N'agamba nti abantu board eri etya, agenda okukebera ng'abantu bebakuwa only to carry 14 passengers. 14 agenda okukebera ng'oli 14 ng'atiikinga. Kati bw'asanga omupiira nga guliko ekiraga nti nno gusobola okukozinga accident ng'agamba nti parking nga wali mmoloka, kiba kitegeeza amanyi ebituufu ebibeera ku mmotoka era amanyi n'ebifo ebibeera ku mmotoka. Kati omusiraamu weetaagisa okumanya both ebintu ebituufu n'ebitali bituufu, kugamba osobole okubeera nti oyawula nti kino kye bali okukola kino kifu, nti kino kye bali okukola kino kituufu, naye ng'okitegedde ng'olina irimu. Naye obeera nga tolina irimu, oyinza okumaliriza nga buli kimu okiyita kifu wadde nga kituufu, ate ng'ekituufu ng'ekitali kituufu okiyita kiki? Okiyita kituufu singa oba tobikoze eki tobitegedde. So olwalinaku z'omwezi 15 tulina Maulid. Lwaki tubakubiriza? Kubanga Uganda Muslim Supreme Council erina department namba nga ya Maulid. Era ffe olwaleero wano mu Mbale Town Twale, muzeeyi waffe Haji Badru Kaluba yakulira Maulid ku Twale lyaffe. Twagala abantu bayige kiki kitegeeza okubeera ntusoma Maulid. Kati kubobeera ng'olina irimu eraga nti Maulid mafu, ojja noba nti onnyonnyola abantu. Nga gw'olina irimu eraga nti Maulid matuufu, era ojja nonnyonnyola abantu. Audience nekola ki? Netegeera. Ffe obusiraamu tulina baimaamu bana. Tulina Imaamu Shafi'i, Imaamu Ahmad bin Hanbal, Imaamu Abu Hanifa ne Imaamu Malik. Ba imaamu abo balinamu ebintu bye baayawukanamu. Ono nga ayawukana noono. Naye abamanyi bagamba nti bonna batuufu. Bw'okolera ku kya Abu Hanifa obeera mutuufu, bw'okolera ku kya Ahmad bin Hanbal obeera mutuufu, bw'okolera ku kya Shafi'i obeera mutuufu, bw'okolera ku kya Malik obeera mutuufu. Kati buli lwoba nga gw'omanyi kya Shafi'i kyokka, nga tomanyi kya Malik, nga tomanyi kya Ahmad bin Hanbal, nga tomanyi kya Abu Hanifa, kiba kitegeeza entegeerayo ekyalimu obunafu, tokola hukumu. Era teriyo munasharia, teriyo qadhi afulumya fatwa ng'abantu abo bonna tamanyi bye bakola ki? Bye baasomesa. Nabwe kityo jangu oyige osobole okubeera ng'omanyi eddiini yo, okolere ku bintu by'okola ki? Okolere ku bintu by'otegeera. Jjukira nti omwezi guno gwennyini gwe mwezi ogwazaalibwamu Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyetaagisa okweyongera n'okubeera nti tuyiga ku bifa kwani? Ku Mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era kati khutba ezirigenda nga zisomebwa mu mizigiti gyonna mulimu ekigambo ekyokukola ki? Ekigambo ekyokuyiga ebifa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Obadde okimanyi nti mpaji nkulu nnyo okutegeera ebifa ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulina empaji esooka ey'obusiraamu erimu parts bbiri: okukkiririza mu Allah subhanahu wa ta'ala omu yekka, era n'okukkiririza mu bwannabi bwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati okukkiririza mu nabbi sallallahu alaihi wasallam tekitegeeza kuwulira buwulizi nti Muhammad mmumanyi. Kitegeeza kuyiga Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani yazaalibwa ddi, ebyafaayo bye ng'akyali muvubuka, ebyafaayo bye nga musajja mukulu, ebyafaayo bye nga taata, ebyafaayo bye nga mufuzi, ebyafaayo bye nga mulwadde, ng'ali mu kulwana, ng'ali political leader. Kyetaagisa okutegeera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kitegeeza okumukkiriza. Then bye yatulagira tukole ne tussa mu nkola, bye yatugaana tuleme kukola ne tuba nti tubyewala. Okwo kwe kukkiririza mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye bw'obeerawo nga
tobitegeera kiba kitegeeza oli mu busiraamu nga kifaananyi. Naye ne bakubuuza nti nabbi yazaalibwawa nti simanyi, taata we yaani nti simanyi, mu buto bwe yali akola mirimu ki nti simanyi. Kati olwo role model wo yaani? Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu sura ya 33 aya ya 21 mu surat al-Ahzab agamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, mulina ekyokulabirako kirungi ku nabbi wammwe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kakati ekyokulabirako ekirungi ku nabbi wammwe tekitegeeza linnya, kitegeeza bikolwa nabbi bye yakola ne bye yayogera n'enkolagana gye yakolaganangamu n'abantu. Kyetwagala omuyigeko, sitwagala obeere musiraamu ng'oli musiraamu kifaananyi, weekalakaasa imaani ng'olina imaani nga bw'ogibala eri 150 wasala empale olina ekirevu naye ng'oli mu buyabuya awedde emirimu. Abalirwana bakwekokkola, gwe omusiraamu wekka, naye abalirwana abatali basiraamu gw'obuvumaganya obusiraamu. Bagamba singa abasiraamu bonna bonna babeera ng'oyo, kati ani asobola okuyingira obusiraamu? Naye ng'oli musajja mu tabuliiki, oli musajja mujungute, oli musajja olina yirimu, naye nga yirimu yo ekola ku gwe wekka, tekola ku community. Olina okuyiga nabbi sallallahu alayhi wasallam yawangaala atya n'abantu abamuwalana, yawangaala atya n'abannanfuusi, yawangaala atya n'abayudaaya, yawangaala atya n'abakristaayo, yawangaala atya taata we eyamulabirira seyali musiraamu Abu Talib, yawangaala atya naye n'atuuka n'okubeera nti afa, naye nga asuubizza nti paka lazima agenda kwegayirira ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeereko nekyakolera kitaawe. Nabakita omwezi guno twagala kujjukiza nti tuli mu nnaku tujjukira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omwezi ogwayise twakugamba nti nno gwe yalwalirwamu, ate guno omwezi ogwokusatu gwe yafiiramu. Bw'abanga yafiiramu guno ogwokusatu, ate gwe mwezi gwennyini gwe yakola ki, gwe yazaalibwiramu. Kati tulina okubeera nti tukola kye bayita comparison, tulina okubeera nga tukola synthesis, tulina okubeera nga tukola hypothesis, kugamba ebigambo ebyo byonna tubicekinge ku nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah agamba am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, oba tebamanya mubaka waabwe. Bw'abanga alina byabagambye oba naakola nga beesaagisa okubeera nti babissa mu nkola, munkirun, bamwetamwa bwetamwa. Era nabbi agenda kugamba Allah amwogerera mu Qur'an nti ku lunaku olw'enkomerero agenda kugamba Allah amugambe ya rabbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, mukama wange nze abantu b'ekika kyange, abantu b'effamire yange, abasiraamu, abagoberezi bange, wadde nga nabannyonnyola nti ekikulu balina okusoma Qur'ani, ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura, bafuula Qur'ani nga kyenyinyalwa. Subhanallah. N'owangaala ya akhi Ramadani ku Ramadani, omwaka ku mwaka, nga bye wali omanyi mu Qur'ani byebyo tolina kye wali oyongeddeko. Ebizibu by'ofuna bisobola okubeera solved ne Qur'an eyinza okumalawo ebizibu byo, naye n'owulira nga Qur'ani tesobola, tolina budde, tomanyi na kumanya nti eddagala mweriri, n'ogenda ne bakufera ne bakuggyako ne ssente ze wandikozesezza okulya osome Qur'an naye n'ozisasulewo omulogo. Subhanallah. Bakuwa obusubi osasule buwanana bwa ssente nga Mungu waali. Omusajja ali okuwa obusubi ali bubi, naye yali kuwa obusubi ogende obeere bulungi. Astaghfirullah. Batambula ne mmoroka, abeera ne mmoroka nga nkadde, naye gwe ojja n'akuwa eddagala ogenda ofuna emmoroka empya. Subhanallah. Kugamba obwongo buno Mungu yatuwa naye ya rabbi, n'ogenda neweezinga mu kayumba bwoti, akayumba k'omusajja omwavu, naye olw'okuba alina amayembe n'akunnyonnyola engeri gye bakulya obubi. Jjajjaawo yatakwagaliza kusoma, n'akuwa eddagala ly'obufumbo ye talina musajja, naye ng'ayagala akuwa obuddagala obeere ng'oganza bulungi musajjawo oba oganze bulungi mukyalo. Subhanallah. Bana tudde yewa Allah subhanahu wa ta'ala. Tomubuulidde obuulire omulogo ajja kuyamba era ojja kuzaala, era ajja kuyamba obufumbo butereere, ojja kubulirayo ddala ofe ng'oli mushiriku. Twegere ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atutaase ffenna obushiriku, atutereereza embeera tusobole okubeera nga tumanya nti solva yenna ow'ebizibu byonna ye Allah subhanahu wa ta'ala. Buli mwavu yenna agaba ssente ye Allah subhanahu wa ta'ala. Buli mulwadde yenna ajjanjaba
ye Allah subhanahu wa ta'ala. Buli yenna alina obuyinike mu mbeera yonna solution eri Allah subhanahu wa ta'ala. Tusome eddiini yaffe. Twagambye nti ekizibu ekyokubiri nti ekizibu ekyokubiri umma kyerina abamanyi tebalina budde, tebanafuna chance esobola okubeera ng'etegeeza abakkiriza ebibafaako, kubanga omukkiriza ateekwa okujjukizibwa buli kaseera nga Allah bw'agamba alyawma akmaltu lakum. Allah bw'agamba mu Qur'an ey'ekitiibwa nti wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Mujjukize kubanga okujjukiza kugasa abaki? Abakkiriza. Oli ne bw'aba alina irimu yeetaagisa mutegeeza. Kyekigendererwa lwaki Allah ateekawo abamanyi basobole okubeera nga batafutira abantu ebyo batakola ki? Bye batategeera. Butya Allah bw'abikola ki? Bw'abyagala. Tugende okiba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize.